Otyano munnafu akaseera ka lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ekikulu eky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde wano ku Star TV nze Annette Nakimbugwe. Obudde bwabadde bwa musana ogwaka nga bwe gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga era oluvannyuma lw'essaawa 24 ezawezezza essaawa 3 ez'amakya ga leero ekitundu nga Arua nga kifunyeyo olufuuyirize. Olwaleero ku bifaananyi bya ssemugenzi ebyakubiddwa ku Ssemazinga Africa biraga ng'obukuubo bw'enkuba kweyongedde okusaasaana mu masekkati aga Ssemazinga Africa ng'ekyo kivudde kunafuwa kwa sseruwandula mpewo mu bukiikakkono obwa Ssemazinga Africa so nga ate n'empewo empeweevu zikunta okuva ku sseguyanja Atlantic okuyita mu gabira ag'e Congo nga zidda mu bitundu byaffe ng'ekyo kye kiviiriddeko embeera y'obudde ey'ekiddedde mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Olwo ebyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya biraga nti omusana gwakedde kwaka nga bwe gukubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga ate we butuukidde mu biseera eby'olweggulo ng'embeera y'obudde yakiddedde awamu n'enkuba okusingira ddala mu ebyo ebitundu ebiri mu Arua n'ebyo ebiri ku bugwanjuba obwa ggwanga lyaffe. Mu kiseera nga kino naddala gwe omulimi kiba kikukakatako okutegeka ennimiro yo era awamu n'ensigo nga weetegekera ekiseera eky'enkuba. Embeera y'obudde nga bwesuubirwa okubeera mu biseera eby'enkya ku makya tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga okuggyako ebyo ebiri mu bukiikakkono obw'eggwanga lyaffe ebiri e Karamojja ebiri mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe awamu n'amasekkati ag'eggwanga lyaffe. Ate we bunaatuukira mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebiri ku lubuubuuto lw'ebbugwanjuba obw'eggwanga lyaffe ne temperature okutuuka ku Celsius 26 e Kabaale, 33 mu bitundu ebyo eby'e Kasese n'Arua, ate mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ebiri e Karamojja mu buvanjuba bw'eggwanga n'amasekkati yo omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubakubamu ne temperature okutuuka ku Celsius 34. Olwo ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale awamu n'ebizinga omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubakubamu ne temperature okutuuka ku Celsius 29. Onootambulako okweyongerayo mu bibuga ebimu eby'oku Ssemazinga Africa nga Nairobi enkuba esuubirwa okutonya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu ate yo mu Addis wasuubirwayo olufuuyirize. Olwo ebibuga ebiri mu bukiikakkono bw'ensi yo obudde obw'obunyogovu bukyagenda mu maaso ng'era yo mu London obudde busuubirwa okuba obw'ekiddedde ne temperature okutuuka ku Celsius 7. Yo mu Washington omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubakubamu ne temperature okutuuka ku Celsius 15 ate yo mu Rio de Janeiro wasuubirwayo olufuuyirize era nga temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 32. Bw'oyagala okumanya ebisingako wano tutuukirire ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe olwa Star TV nze Annette Nakimbugwe weeraba.